Weewaawo embeera bwetyo bweri mu bitundu eby'Uganda Nansana naye bwe tuvaayo twagala tugende butereevu mu bitundu eby'Ekasese mu bugwanjuba bwa Uganda. Eno yandibanga emu ku disitulikiti ezisookeddemu enteekateeka ey'okuzimba ekizimbe eggaggadde nga kya mulembe naye nga kigenda kubeerako empeereza ezitali zimu eza gavumenti olwo abantu baayo nabo balyoke bayambibwe awamu n'okujjunwa mu mbeera ey'okutuusa empeereza ku bantu. Gavumenti etandise okukyusa ebitebe omukolerwa emirimu gyayo mu disitulikiti ey'e Kasese bwe guddewo ekizimbe eky'omulembe. Ekizimbe kino kigenda kukolebwamu emirimu omuli ab'endagamuntu, ab'eby'ettaka n'emirimu emirala. Daniel Mugulusi okuva mu ministry evunaanyizibwa ku bakozi ba gavumenti ategeezezza nti bagenderedde okuziba eddibu erireeteddwawo mu nzirukanya ey'emirimu. The concept of the one-stop center is that government is trying to ensure that people access to their services. Government offers so many services. Mugulusi agaseeko nti Kasese yesookeddemu ddala enkola eno nga kivudde ku nkolagana ennungi. Even before we started, we saw that Kasese actually was ready. So they gave leadership. When we came and talked about this concept, they showed us the land which was available, and they are very cooperative. And you've seen from the interaction we've had that the leadership from the RDC who was very available, the DSO was available. Engineer Chidega Jackson omu ku bakuliddemu omulimu guno awabudde abakasese municipality ku ngeri gye banaakuumamu ekifo kino kikole ebikigendereddwamu. And as the RDC 1 or 2 years down the road, you wonder what facility will serve its purpose. So we want to implore the leadership here that let's try to maintain this building so that 1 or 2 years down the road it still looks like it is. RDC w'e Kasese Lieutenant Joe Walusimbi ayaniriza entegeka eno gy'asuubira okuganyula ab'e Kasese nga buli kikwata ku mirimu gya gavumenti bakisanga mu kifo kimu. Maintaining this facility is to be our first priority. This video facility, so it remains as it is. Whoever comes in 2 years to come with it. Allen Kakama omuyungirizi omukulu ow'entegeka eno mu ministry ey'abakozi ba gavumenti agamba nti basaasanyiza akawumbi kamu mu obukadde 4 okukissaawo nga basuubira okukekkereza ensimbi eziwerako. Between 1.4 and 1.6 billion. Why the range is, for example, this is a 25 workstation capacity. Each side, divided into the 2 sides. Thank you so much, sir. Byatumusime Gerard, Sorot TV, Omunyo.